ng'ebula ssabbiiti 3 zokka omuzannyi w'ensambagere Munnayuganda Musipi breaker okuttunka ne munnansi wa Kenya Bernard Akoch Musisi ayongedde amaanyi mu kutendekebwa nga yeetegekera olulwana luno. Ono agamba ekigendererwa kye kyakuwangula lulwana luno asobole obutaswaza Uganda. Antumanga kusoma nga nkuba baana so kye muva mulaba essaawa eno gwe muli mudooza gwe nayingira kuva butoni n'olugono kye muva mulabanga essaawa eno fuusa ensolo ngenda kubakubira akasajja ewe bagamba mbukamenya abantu sibe bali Nairobi bafeenya ku bitanda ize bapita Musipi breaker nobody says so taano ndi solid nkuba ebiruma. Olulwana luno lugenda kubeerayo nga 9 omwezi ogujja ku Rose Gardens ekyengera. Luno lugenda kubeera lwa Musipi ogwa Eastern Central lightweight kickboxing title era abalwanyi bagenda kuzanya K1 style. Musipi breaker agamba bukyatandika kuzanya muzanyo gwa nsambagere ekigendererwa kye kibadde kyakuwangula Musipi nga guno era agenda kulwana okufiirawo okulaba nga gusigala wano mu ggwanga. Kuva mabega gye tuvudde nzize mbeera mu jimu nga traininga akasajja kye mbasuubiza kyenyalo ekigenda obeerawo tekagenda kutwala Musipi kyenyiza basuubiza kyokka kuba simanyi naida nalaba ntya akasajja keetika Musipi kugo kaguyisiza ebusoga kaguyisiza wa mala akakulukuta n'Omusipi gwaffe ekyo tekisoboka. Musajja mulwanyi musajja ayagala nnyo training nnyo ate musajja mumalirivu nnyo we musangidde abadde agezaako naye ate kati ku ssaawa eno akyuse kinene nnyo era omulwanyi gwagenda okulwana naye simanyi musabire busabizi era kyensuubira nsuubira nti ejja kuba kewo. Musipi breaker yasembayo okuyingira emiguwa emyezi 7 egiyise ng'attunka ne Rajab Fahad okuva mu ggwanga lya Malawi era Musisi ye yawangula. Musipi breaker nobody